Ali mu kuziika okumu n'endaba ebijja bingi nga biwandiikiddwako ebigambo eby'enjawulo, naye waliwo entaana emu yaliko ekigambo ekigamba nti nalinga ggwe ayimiridde awo naye naawe ntojja kubeera nga nze. Naffe tulina okumanya nti essaawa yonna tugenda kubeera nga Tamale emirundi wali olwaleero, tewaliiwo kubuuza kwonna. Twebaziza nnyo bannamawulire abasobodde okukola omulimu ogw'amaanyi ku munnamawulire munnammwe Tamale emirundi. Wenjogerera Tamale atuuse mu maka ge mwagenda okusula, atagibwemu mwatagenda kudda okutuusa Katonda walisaanyawo ensi eno. Twebazizza abantu b'ekyalo mwenna abasobodde okubeera nga mulinda mayiti ya Tamale emirundi, abasuzeewo olunaku lw'eggulo n'abasiibyewo ate n'abagenda okusulawo olwaleero, n'abagenda okusula ekyengera ku Lwokutaano. Tubuteke ku layini emu. Bannange enteekateeka, waliwo abali mu nteekateeka wano, saagalawo bantu bangi. Njagala abo bokka abali mu nteekateeka be baba babeera mu nteekateeka. Njagala abali mu nteekateeka bokka be babeera mu beeni. Mujira mulekerawo omutebe oba mujira mukwizavinga, mujira mukwizavinga obwo yavamo magombe n'obuwanguzi
Navero mola mirembe jona yebare yasukira pakumira busa Bajireta ekiteekeddwa okubeera negera baguddewo bbuutu aba Uganda Federal Service baguddewo bbuutu bagenda kugireeta essaawa yonna tamale atuuka mu maka ge. If you consiste sangika nekava jijikavamu nayote gambika esala yojono soma yene jango yiza o isanyu irita koma yeto yiza Alleluia anjogora Yesu anjogora Yesu anjogora Yesu yasoko kwa galanzi o ebyoyo jabatwalibwa mu poligatori o jinyorwanga jisasurwa ebanjiri bibi chimuchoka jisubira okulava Yesu uno kwesima nokubira musanyweri juvu ensinda jejisindamu konsite sangika unikava jijikavamu nayote gambika esala yo jono soma yene jango yiza esanyu irita koma yeto jiza Alleluia anjogora Yesu anjogora Yesu anjogora Yesu yasoko kwa galanzi
Twaniriza Honorable Minister. Honorable Minister w'abavubuka n'abaana. Honorable Balaam. Kubanga Yesu yangamba tikoma womangu. Hallelujah. Anjagala Yesu anjagala. Anjagala Yesu anjagala. Anjagala Oh yasoko kwagalanzi Yazukida muwafu Kapawaku tabala bibi Yafamu makubino muwanguzi Nabilomo la mimi gripi jona Yibari ya soki. I'm Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi. Tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings lukaaga ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.